Alright, kwaniriza go wena atulaba ku Tag TV ate ko sana watulaba ku Ground Media UG tugamba onako olwayo tuli waneno ku mesach at 46 okubanga tukuwa updates ezenjawulo ekifonga ekitambula abantu bangi benyudde okubanga bayongedde okubanga bejjumbira kivulu kineno nga wetwogerera essaawa eno tosobola kubanga ofuna na mukisa gonna okubanga ofuna ku tiketi emitwalo 10 era gwe wena akyali ewaka atugamba munnange tiketi yo tokyasobola kugifuna ssaawa eno wabula nga gwe wena ali eyo tiketi eza 25 emmeeza zo zaaweddewo kitegeeza ekivulu kiri fully sold out era nga tugamba gwe wena akyali ewaka tugamba okyasubwa bingi abantu bangi nnyo basobodde okubanga bajjumbira ekivulu kya mesach akosa abasita ab'enjawulo abategesi ab'enjawulo bagamba ekintu kiri kimu kyokka nti gwe wena akyali ewaka tugamba ekivulu kyatandise dda wabula kyosobola okubanga okola kintu kyangu nnyo okubanga yambala bwambazi jangu ku Serena wabula tugenda batutambulamuko katini sobola okubanga tufuna ku bantu ab'enjawulo atumanye ku view yaabwe kiri kitya embeera y'ekivulu bagiraba batya so wabula tugamba bugambi abeera bubwezi ku Tag TV osobola okubanga buli kimu okifuna nga bwe kitambula so n'olw'ensonga eyo nga ndi wamu ne kameramani wange atugenda batusobola okutambulamu sobola okubanga tukufunira ku bantu ab'enjawulo nga we bali bonna nga buli kimu ekitambula so tugamba bugambi buli ekifa ku mesach at 46 kugamba ogenda bokifuna tayankufunirako ku bantu omukulu kansooke n'olujja please Carlton Music omukulu ogamba otya obulambo bulungi kyekitambula tikiriya ekivulu kiraba otya ekivulu ebyafaayo zendaba byakoleddwa dda bwe tupima essaawa ziri 12 n'eddakiika ziizo naye era olaba nti abantu numbers tulawo okuziraba weziti zino numbers zitegeeza success so tukuyozaayoza papa mesach Semakula omusiime webale kukikuba naye ebintu webiti tebyewuunyisa naddala kati papa mesach Semakula adeservinga kino akikoleredde respect gyataddewo emyaka gyonna gyamaze music gwayimbye nze omunauganda yenna abanja mesach Semakula music simanyi bebana bayibi betalina kubanja music gwayimbye amalabumazi twetaaga for the years he has been in the industry olowooza muntu ki omulala asobola okukola ekintu kino nga mesach kyakoze abayimbi bwe bali ab'enjawulo beyayimba nabo mu Eagles production kati awo ne baba bakyusa ebiina ne bagenda mu birala ebyenjawulo just gwejjukira abayimbi bonna bali mu Eagles production abayimbi big 3 betuyina nga obapackaginze bulungi bonna basobola okukola ekintu kino gwe bala abayimbi ab'ekyasa kye2,000 okutwaliza ewamu bonna abasinga bagira ku passion era music waabwe abeeyimirira tewali music gwe tubabanja gwe bala 2,000 okutuuka olwaleero abayimbi bonna abo baali b'amaanyi ne King Mike oyo gwe munyooma akyasobola okukola ekivulu ekisinga aba yeeteeseteese bulungi buli muyimbi eyayimbako mu bangi King Mike bamunyooma kyologamba nti nga 15 September ekintu ekitambule nga bwakisuubira just wayita ku ground banyooma naye reality egamba ki nze nkugambye buli muyimbi 28 ng'omuwulira waali 12 Sima 9 wonna awo bonna basobola okukola ekintu kino ekyawudde papa mesach Semakula enneteekateeka kakati bali ekiyinza obbasula singa oba teweetegese kimala osobolemu okutuuka ku kino naye kati eno eringanga launch eya okubeera nga tucelebratinga papa mesach Semakula buli mwaka kubanga leero giri emyaka 46 neze nsaba kino tekikoma 46 47 tugende mu kifo ekyaloba tukomewo ku Serena emyaka egisigadde naye at least tetusooka kukyamuukirira tusooke tukonsidaringe fact nti wetubayita ku Serena bajja ebisigadde tugattiraawo toyanziza bwatyo omukulu Lujja Oblis agambye nti the fact is bwe baba basobodde okujja ku Serena kitegeeza tewali mesach Semakula wasobola ayita abantu ne bagaana okujja anga bwolaba numbers essaawa ziri 12 but the line is still so long aso tugamba embeera yo bwetyo bweri gwe wena weekumire bwekumizi ku Ground Media UG buli kimu osobola okubanga okifuna nga bwe tukutuusaako tugamba bugambi ekintu kyangu nnyo abaana bawala bo banyumye
bo baana bawala banyumye ndowooza obalaba baana bawala baana bawala banyumye so tugamba byonna byonna ogenda bo bifuna wekumire bwekumizi ku mukutu tovaako tukomawo Musoga Eclipse. Yo. Ogamba otya Musoga Eclipse? Ni bulungi. Ekivulo kiraba otya Musoga Eclipse? Kivulu kirungi nnyo. Era tusanyuse nnyo. Tusanyuse nnyo. Agamba muntu sosola. Soko olindeko Musoga. Oli munnamawulire ow'amaanyi. Ava ku mukutu ogw'amaanyi. Mesach Semakula kyakoze olunaku olwaleero. Kitegeeza ki gy'oli? Abantu balina okumanya nti music industry ekuze kyekisookera ddala. Bino ebintu twabirabanga mu America nti show ejjula nga abantu ng'obudde tebunaziba na kuziba. Naye essaawa zino kati ayina ordinary ya mesach bali mugitunda kakadde. Kitegeeza nti industry ekuze nnyo. Sikulimba alina tiketi ya mesach Semakula kati bali mugitunda akakadde kamu. Bw'agirina gireete kakadde kamu zaaweddewo dakyendezaako okugamba ku ssaawa 8. So kiba kitegeeza nti music industry ekuze era kyongera okulaga nti Serena efunze naye ate tefundidde ku bakabako era efunda ku bagisobola. Bw'ogamba nti Serena tefundidde ku bakabako efundidde ku abo abagisobola oba otegeeza ki? Mba ntegeeza nti naawe tova eri n'ogamba mukanteeke ku Serena olw'okuba Musoga yagambye mu Serena yafunze. Serena yafundidde abo abagisobola bano wammanga. Kamiliyoni Serena yafunze. Bebe Kulu Serena yafunda dda n'agiva namu. Rema Namakula Serena yafunda. Juliana Kanyomozi Serena yafunda. Okitegedde? Kulira taata. Kati saa yo list eyabo. Serena beefundidde Mesach Semakula of course. Yayongedde tulaga nti Serena yakoze eki? Serena katono. Shiba Serena eno simanyi oba yafunze. Spice Serena tetunagigezaamu tetumanyi oba yakoze eki yafunze naye ng'amannya ago genkuwadde agasoose Serena yakola ki yafunda. So kati abalala bayitannabata saagala obeere eyo gambe Musoga yagambye Serena kati nfunda. Olowooza ogamba nti Serena efunze olowooza venue ki eba esigalidde okuba nga corporate shows? Kye tulina okukola kati kiri kimu kuzimba bisaawe oba kugenda mu tenti nga Bebe Kulu yakola ku airstrip nti tenti gwe kenyini gwegabulirako ku kisaawe ekinene gwe kenyini agabulako n'omanya nti abange bajja kukoma wano tegedde bwetyo bwe kiri sebo. Naye nga anyambala ku kivulu kya Mesach Semakula ogiraba otya? Kyendabye kiri kimu naze nga asuubira ofunawo kentegulambu bashuwa naye abawagira Mesach bakulu naze nga zenna nenzize kwana naye abawagira Mesach bonna bakulu banzaala buli gwotunulako bwati mukulu so gwajja kwana ewa Mesach ng'oli muvubuka myaka gyange ng'oyagala kwana okubye wafu abawagira Mesach Semakula bonna mbalabye bakulu mu myaka teri gwogenda kwana abamu n'ama bingi naye nga tusuubira abakulu naye ogenze n'ogamba nti buli awagira Mesach Semakula mukulu naye tulabamu abaana bato atulabamu enambers ez'abantu abato nga nabo bazze okuwagira Mesach Semakula naye nga ne kamera eno etunudde mabega abali emabega balaba gwe percentage y'abato olaba bameka Mesach mukulu baaliwo abo tulina basomako mu history ba Mesach ba Mesach ba historical kati tulina basomako mu history kyenjogera kiri nti emyaka gye of course osobola osangamu omuntu nga nze nga ndi myaka 18 naye nga njagala music we of course naffe mwe tuli abe 18 naye tekijjaawo bali baana abo boolabaawo yali emabega wa kamera abo otegedde abantu ng'abo mwe bali bangi be bazze okumuwagira bakulu banne kati ffe tulindaani fresh kid abe 10. Musoga nawe leka kuba we tutunuulira anjagala kameramani wange akulage ku baana abali waneeno olaba n'ennyambala nga y'abaana ati kati waliwo kyeweerabidde si buli aze wano nti aze kulaba Mesach waliwo abazze okwana bataata baffe Musoga si buli ali wano kankiddemu si buli ali wano nti aze kulaba Mesach gwe boolaba bali myaka gyaffe abawala bazze kwana bataata baffe teri muwala ali myaka 18 ayagaza ki Mesach njogerako ne Captain anagamba nti this is like a launch okubanga to celebrating Mesach Semakula for the legacy he has been in the industry agolooza kiteeka wa industry eno
First of all, Mr. Semakula abasajja nga bano bakola ebivulu nga biri successful. Tuddamu amaanyi nti ebimu biggwa lwakuba si lwakuba nti industry tebakyawagira. Naye biggwa lwakuba nti omuntu aba tannatuuka kola concert. Okitegedde oba kyenjogera okitegeera kyoyinza olaba ekivulu nga kyasaze n'ogamba abantu tebakyawagira bivulu si nti abantu tebakyawagira bivulu oba olina waako omulungi abantu bagenda kujja bakole ki bakusapootinge naye gwe tojja kuyimba nnyimba bbiri otegeke show ng'osuubira abantu bajje bw'ogenda n'ogamba ennyimba bbiri otegeke shows atulabyeko abayimbi ab'enjawulo nabo bakoze ekyenjawulo twalaba Martha Mukisa yaliwo waneeno kale kanzije okay anga bwe tuddamu okuba nga tufuna ku bantu abalala tugenda bate twegattibwako waneeno omu ku bayimbi ab'enjawulo ogamba otya Sebo? Ndi bulungi oli otya Sebo? Ddala luyimba ki olwa mesach olukuleese wagenze n'atugamba nti emyaka gyaffe gineeno abamu bazze kubanga abaana abobuwala bazze kubanga banoonya bakitaffe mwaba obulenzi muzze kunoonya bamnyaffe si bwe kiri kati nze nga nze omanyi ensi eno buli omu aba n'ebizibu bye kati alina kana akayimba ke yayimba nti ebizibu by'ensi eno tobiina gwe weka ako kasinza okundeeta kyekikwasiza mu nsawo yo n'ojjamu ekyekumi kyo neŋŋamba kanzije ebizibu by'ensi alright tugenda batufuna ate ku muyimbi Simon Banks ogamba otya tekirya mugana nki ekiroba obulidde mbeerangayo mpola naye nga weebale kunyirira Simon Banks mpola leero omukulu Jesper Fashions yabikoze wali kuwamu Jesper yabikoze gundi wamugoba Bishop yagwamuuko naye tugenderaawo yagwamu kati yalinnya eddaala takyali ab'emikwano bwe baawukana mutandika bannammwe mbu baagwa sisobola kwawukana mugano is my personal manager right now kati yalinnya eddaala yava ku walidi anyamaza akunganya ekikuba kasaawa zino tulina onoonya sente tupushinge music. How do you see this concert? Wano walungi nnyo kyolina omumanya naye nange nziza okuwagira legendary kayimba kakasinga okunyuma kyokuumira kuuma akafeekye oluyimba olwo singa leero alunyimbira nze newagala show loka naye nga ku myaka gy'omaze mu industry nga Simon Banks ki kyogamba nti kineno mesach Semakula kyakoze it has added a lot on the industry no kyakoze kale abayimbi ba band kale basigoberera nnyo naye ababandi batebadde tebategera okutegekera wano naye kati omukulu waba atansiwe bati kiba kitegeeza n'ababadde bali mu comfort zone bagenda kikola wano kyogamba kyakoze okuva ku papazi okuva ku obrigato kyamaanyi nnyo kati takyasobola tegekera eyo kubanga alina abantu bangi abamwagala takyasobola tegekerayo